abanga bali byenda babimulaba ono yamukwatira ensawo era okumanya nga ali serious okimanyi yamuteeka kakiiko akaali kagenda okunoonyereza ku mivuyo y'ekisaawe abaka ne bagamba nti wange ono yatandika ow'emiliyoni 5 ate gw'otutte wano okunoonyereza ku mivuyo tuveeko naawe bano abaana bakuba kakati abaana bali ku social media okwo omuliro gukola ki gusituka kati akalulu ka 226 tukalabisa maasaana omuntu agenda okwesimbawo 1 ng'abantu abakuwagira tebalina maanyi gakutwala mu ofiisi ogenda funa ebizibu okugenda mu ofiisi sente zo zijja kufiira ngambye ku bantu tusokere ku bantu loki anti bw'otaba nabo sente zo zifiira kubanga waliwo akalangirira awo nawo ate walala nali ndabyeko akalangirira alangirirako ow'okusatu naye aba yeeyita nali nkirabyeko seba ayongeramu n'ekifuba naga nti okusinzira ku buyinza obumpeebwa ssemateeka bw'oba tomatidde nenjogedde genda mu kooti n'alyoka akukuba ate bogeza n'okubira enduulu wali poliisi nebirawo jeke kati Kyagulanyi kyabala kati okay kati amaanyi g'abantu njaga gateekamu nga ono alangirira ono awulire ku maanyi g'abantu azanyireyo aguwulire kakati ani aziina kati ekiriwo money and power kegagenda okuddamininga kajja 226 money and power sente n'obuyinza kakati wajja kujjawo ate ekigambo kyengenda okuleeta ekyogerebwa ekya people power awo kigenze mu kyokusatu nti ekisooka sente ekyokubiri buyinza ekyokusatu maanyi g'abantu gye bayita people power ekyokuna naye kijja kutambulira mu buyinza naye lwakuba kino ekyokubiri n'ekyokuna almost ekyamagye kirimu era ne ku ssente awo nzirabawo era akasente kalina otambula ku mulundi guno you know what security is ku mulundi guno akalulu kano tukalaba nga si ke kalulu aka bulijjo kakati ono owa people power ntegeeza maanyi g'abantu sitegeeza ka Bobi Wine ntegeeza maanyi g'abantu people power okay people with the power nicely clarified people with the power abantu n'amaanyi abantu abalina amaanyi kakati mu abantu abalina amaanyi mugenda kulwana nnyo okuyisaamu abantu be mwerondedde I'm predicting 2026 kubanga eriyo ekirala ate kubanga ano waliwo money waliwo ne power n'obuyinza kakati onoosobola okulwanagana na sente n'obuyinza yadde ng'olina amaanyi g'abantu wadde ng'olina amaanyi g'abantu waliwo le step ate egy'okutuuka nga ya sente n'obuyinza kati ate neyo bw'enaavaako egende waliwo obadde oga nti olabawo gw'alina amaanyi gw'alonda omuntu wa wansi alina amaanyi ge bayita people power onoosobola okutuusa omuntu gw'oyagala walya awangula akalulu ku mwanjo kubanga wonna tulabawo olugendo waliwo amaanyi g'abantu ng'ogamaze gwasookerwako ne tulooka tudda ku ssente n'amaanyi ate kati bwetubuuka ssente n'amaanyi waliwo ate awalala amasannyalaze amala ag'amagye onaasobola okutuusa omuntu okumwanjo kakati ekibuuzo kiri nti are you ready nti ekisooka Nuupu yagambye egenda kuwandiisa naye mu kuwandiisa ako officially ennaku z'omwezi ga 10 waliwo kibata census okubala bannayuganda NRM yakava mukola ki n'eryoka etuga miliyoni 18 neŋŋamba nti owa miliyoni 18 mbwabo bantu naye nga kigenda kudda ate mu people power kitya amaanyi g'abantu nti gwe ayina sente oyina obuyinza wakola ekyo abantu aba people power kye baagala wakolera abantu abo be weetaagamu amaanyi gaabwe bye wabasuubiza ekisooka amasannyalaze ekyokubiri enguudo ekyokusatu ebyenfuna ekyokuna ebyobulamu ekyokutaano ebyamasomero yadde tubala okubuuka ku stage y'amaanyi g'abantu waliwo amaanyi mangi awo akakwakulizo weekali waliwo akakulizo ak'abantu bano aba people power nti ffe tetujja kuba bikonde tetujja kulwanagana tulina kalulu kaffe naye tugenda babuuza ebibuuzo bino gwe tuliwa
tuliko NBS NBS nachi boda to boda ogenda kuwulira boda ku boda jibata NBS nduwa wachema ne Captain Rocky Manoki ogenda kuwulira ebibuuzo eddoboozi ligenda kudda ddoboozi ki Kigozi esawa yonna kasita owulira emiranga ng'omanya nga emirango giwulirawa mu Tale Center awo onaasindika omuntu watuuke ku mwanje mwe abantu mwe aba people with power oba people power wano mu Tale Center omanye embeera ebeera ku Tale Center we wagenda okuba Kigozi esawa yonna kasita owulira emiranga mujja kubimala byonna ebijja bimalira kati tubuuka ate step endala mu luzungu bagiyita DR4 kwe kubeera obululu oba bulondeddwa mu bitundu ebyenjawulo wali we babugattira awo tebaagalawo buli muntu kujja bino ebyakereere bino mwe mukoma eri kati namba nnya wagiramu awo kati kiri kitya ono wa security kusinziira ku bintu bwe tubirabye mweyongere eri extend musembereyo eri tetwagala kavuyo wano waiduba ja imwe iwe towulira twida kugemayo seetayere omukulu ayenda kulanga awo pale neziruka zikubagana munaasobola okuwanirira ekintu ekyo nti omuzungu akugambye nti ye muzungu ajja nakulaga bano babbye ssente naawe nogenda ogamba nti bano babbye ssente nolina agamba nti bano babbe kubanga tibatugambye olunaku olwaleero esebo nti State House sigema ka president gaagala ennyongereza endala obuwumbi 18 nga parliament yakamala n'obukadde 5 nga za classified expenditures zino ensaasaanya etamanyikiddwa ey'ekigezi ya kigezi nsirisi ya mutindo gwa waggulu obuuza biki n'obuwumbi obulala 2 kutambuza mirimu gy'amaka ga 7 nga zino za misaala kutambuza mirimu aya ngena amalwaliro gali gati ng'enguudo ziri ziti ng'amasomero gali gati omukyago oyingiwa panaleta fujo wacha wewe onowulira nze bino ebigambo byendaba gwe naawe byolaba oli mu dduuka lyo byenjogera byetwogera wano naawe byolaba ovuga motoka yo amafuta bagenda gongeza ku nusu 10 oli mu motoka yo ovuga otuwuliriza naye bye tulaba byolaba gwagenda okugula ennyumba manya agenda okugula ettaka olina okuwa omusolo tuli amanya gwatunda ettaka esente gwapangisa omunaku obadde ofuna obusente baawo yafa omusolo gunafuuka muki tewawulidde basuubuzi we batandise ate okwerumaaluma bagamba nti President Museveni yasaba URA ekakkanyeko ku musolo ogwa IFRIS engasi gye bateeka enkola gye basasulamu engasi kati engasi ku nkola kalimagezi ya IFRIS President yagamba musooke mukakkane tumale okutuula ekkololo kubanga bali bakuba miliyoni 6 awo kasito abayuwala ebakyagenda maaso kalisiiti yangu nga tekalazaayo akagundi kuliko fine irisiiti eyo kuliko fine abasuubuzi ne basaba president n'abagamba programu yo evening drive yanda kulyanda mwovulira amawulire era tukome wano